Teddy takwesibangako Bujjingo okimanyi oyagala kubba bya bugagga bya mukazi. Teddy takwagalangako Bujjingo. Ne Teddy muntu naye yakukyawa naye ayagala mugabane ebyobugagga bye mukoze mu bulamu. Bakwate ebyobugagga byonna bye balina bye bakola ababiri babigabane 50-50 ate ku 50-50 n'abaana bagabaneko. Kitegeeza nti Bujjingo ku byobugagga byonna byalina alina kugabanako 25%. Eyo 25% gyalina okugenda ne mukazi we Makula. 75% erina kubeera ng'egenda ne Teddy. Kubanga ne Teddy ajagenda ne 25%, 50% egende mu baana Bujjingo be yazaala mu Teddy. Naye omusajja pastor n'ayimirira n'agamba nti nno Makula simwanjulangako, naye nga tayimirira ku TV ye n'agamba nti bannange Makula agenda kunnyanjula mu bazadde be. Kati gwe oli musumba kika ki? Oyimirira otya mu kaguli n'owoza n'omukyala yakuzaalira abaana? Oyimirira otya mu kaguli n'owoza n'omukyala gwe yeebakako emyaka 28 ku 3? Bujjingo oswaza. Bujjingo totegeera. Bujjingo olimba nnyo. Eddy Meza yavuddeyo n'atabukira Pastor Aloysius Bujjingo. Ono n'avuddeyo n'amusomera n'amugamba nga bwali omulimba bwalimba ennyo okudda mu kooti okuwoza ne mukyala we. Olwo n'aba ayogera ku Teddy Bujjingo. Eddy Meza yavuddeyo n'ategeeza nga Teddy Bujjingo bw'atali mu kwesiba ku Pastor Aloysius Bujjingo wabula ayagala mugabo gwe kubanga bingi bye bakola ne Pastor Bujjingo nga munnange ayina okuba nti amuwaako omugabo gwe. Bw'ate bw'avuddeyo n'agamba. Eddy Meza yagambye nti abantu abalowooza nti Teddy Bujjingo ali mu kwesiba ku Pastor Aloysius Bujjingo nedda, ebyo si bituufu. Wabula Teddy Bujjingo ayagala ntuuyo ze, ayagala kuba nti no afuna omugabo gwe ku ebyo bye yalwanira, ate era n'abaana be babeere nga bafuna mu ntuuyo za taata waabwe kw'ossa ne maama waabwe. Pastor Bujjingo oswaza. Omukyala gwe bayita Teddy teyeesirangako ku Bujjingo. Teddy alwanirira ntuuyo ze ng'omukyala. Teddy alwanirira maanyi ge ng'omukyala. Teddy alwanirira bya bugagga bwe ng'omukyala. Teddy alwanirira bya bugagga by'abaana be. Wabula teyeesirangako ku Bujjingo. Bannayuganda bwe mutaaveeyo okulwanisa this kind of impunity, Uganda tegenda kukula. Njagala gwe munnayuganda ofumiitirizeemu watyanga Teddy abadde mwannyoko. Njagala gwe munnayuganda weebuuzeemu Teddy singa abadde nga gwe omuzaala. Njagala weebuuzeemu watyanga Teddy abadde maama wo n'afumba okumala emyaka 30 ne bamugoba nga tebalina wadde kye bamuwadde, nga n'abaana bagobeddwa ku mirimu, nga n'abaana abato tebakyasoma, naye gwe n'ofuna amaanyi n'okwata ssente n'osasula balooya bawoze nti omusango ogusinge. Bujjingo oswaza. Bujjingo buno bubbi bwennyini. Njagala gwe munnayuganda weebuuzeemu omukyala Bujjingo amwebaseeko okumala emyaka 30 nga buli lunaku amwebakako. Kaakati wembuuliza nti gwe Bujjingo saaviisi eyo ey'okwebaka ku Teddy emyaka 30 ogisasudde otya? Lwaki oyagala okubba omukazi? Igwe olowooza igwe oyagala ogende ng'ogenze n'ebyobugagga byonna Teddy emyaka 30 ye yali akola mulimu ki? Kyoyagala okuŋŋamba nti nno ye yali atudde butuuzi, yakufumbiranga emmere n'ova ewaka n'ogenda ku mulimu ng'okkuse. Bujjingo funa ku nsonyi kasajja ggwe. Yakwolezanga engoye n'ogenda okutula ddiiruzizo ng'ogenze onyirira. Bujjingo funa ku nsonyi. Omukyalo oyo n'agumira ebizibu bingi kuba omuntu afumbye emyaka 30 abeera
alina ebyama bingi. Lwaki omukyalo oyo tomusasulira saavisi ze? Bujingo kwata bayiro weefuule nti engoye emyaka 30 obadde ozooleza wadde BOBI. Wali badde otaddeyo ssente mmeka mu myaka 30 gy'omala ne Teddy? Bujingo njagala okwata ebbayiro weebuuze nti senga wali olya mu woteeri wali badde oteekayo ssente mmeka mu myaka 30 Teddy abadde afumba emmere gy'olya. Njagala Bujingo weebuuze singa wali weebaka ku malaaya wali badde ssente mmeka zoononedde mu bamalaaya ng'obagula. Ezo zonna ssente olina okuziwa Teddy. Teddy mukoze eby'obugagga bingi. Lwaki oyagala okubba omukazi? Omukazi agenze n'abaana bonna be muzadde. Kyokka n'abaana tubawadde kasheya n'akamu. Omukazi ye oyagala akole mulimu ki mu myaka gino 30? Bujingo wali badde okwata 50% eby'obugagga byonna bye mulina n'oliwa Teddy. Teddy yali badde asayininga endagaano ey'okwawukana kuba takwagala. Teddy yali badde asayininze endagaano ng'amanyi abaana be balina kye bagenda okulya. Bujingo njagala mulekeraawo okusasula propagandist obataddemu ssente nnyingi nnyo. Kino ekisajja kino kirina olubuto kiringa ekigenda okuzaala enkya kikasuku. Mbu kijja kikonfusinga abantu. Teddy takwesibangako Bujingo. Okimanyi oyagala kubba bya bugagga bya mukazi. Teddy takwagalangako Bujingo. Ne Teddy muntu naye yakukyawa. Naye ayagala mugabane eby'obugagga bye mukoze mu bulamu. Ali mukuwoza temu Bujingo. Nyo. Njagala weebuuzemu senga Teddy abadde mwannyoko. Njagala weebuuzemu senga Teddy abadde muwalawo. Njagala weebuuzemu senga obadde ggwe. N'okola mu bufumbe emyaka 30 omuyaye najja n'akusibalirako n'akugoba. Abasiru abatategeera bagenda kuvayo bagambe nti yamulekera ennyumba. Njagala nkubuuza ennyumba bagirya. Kyoyagala okungamba nti Teddy mu myaka 30 singa yali yeekolera emirimu gye nga tagenze mu bufumbo na Bujingo yali badde talina nnyumba waasula. Bakwate eby'obugagga byonna bye balina bye baakola ababiri babigabane 50-50 ate ku 50-50 n'abaana bagabaneko. Kitegeeza nti Bujingo ku by'obugagga byonna by'alina alina kugabanako 25%. Eyo 25% gy'alina okugenda ne mukazi we Makula. 75% erina kubeera ng'egenda ne Teddy. Kubanga ne Teddy ajagenda ne 25%, 50% egende mu baana Bujingo be yazaala mu Teddy. Naye omusajja pastor n'ayimirira n'agamba nti nno Makula simwanjulangako. Naye nga tayimirira ku TV ye n'agamba nti bannange Makula agenda kunnyanjula mu bazadde be. Kati gwe oli musumba kika ki? Era onoovayo ogambe nti Eddy Mizaya tanjagala. Nga gwe kennyini gw'okola ebintu eby'ekidongo. Oye Eddy Mizaya bw'atyo bw'ategeezezza nawe osobola okulekawo obubaka bwo mu comment section ng'otuwa endowooza yo ku nsonga zino eza Pastor Lozias Bujingo akw'ossa ne Suzan Makula ate era ne Teddy Bujingo. Bwe bityo no mukwano bibiri naye subscribinga ku YouTube channel yaffe ate era onyige akadeka notification kw'ossa n'okuba nti olekawo obubaka bwo mu comment section ne video eno tugiwe like tubeere nga tugenda mu maaso. Nakutegeezezaako nti kkooti yo yasaze okuddamu okulira omusango guno omwezi ogujja. Wabula olunaku lw'eggulo abantu bangi ababadde mu kkooti ng'omusango guno gutandika okuwulirwa mu butongole. Jjukira nti DPP yavaayo n'ategeeza nga bw'ateekinze over ekintu male mabirizi kyawakanya ng'agamba tagenda kubeera nga afuna obwenkanya kasita biyingiddemu DPP. Bwe bityo no mukwano bwe biri katubeere nga tukuwa male mabirizi ng'agamba nti ye ensonga zino kasita zayingiddemu DPP abiwakanyiza ddala. Akati siteeti oyo abawuza w'amamusawo bala sikkanya nabo kuwa amamusawo kuba bayali bazze bawuliriza Bujingo bazze bawulidde nga balya ba Bujingo abasajja mu bate omusajja mute omanyi omusajja simanya asula egindi buyaye bwe nnyini. So that's why buli kiseera mpakanya okukwala kuba kati government yogereta nga lya wa Bujingo nti akati era tubate kuba abantu bano balungi nnyo era bazze ku police kyobulambi wakanya paka kati nabagamba tebalina capacity efunana Bujingo abalandikidde ku bbeiro
bakanya naye kati nzabo bawo obujulizi bwange era bajja genda obucyange kyange bagamba manye obujulizi buno bufunyo tebujja buleeta kati togenda kuba wa bujulizi sisobola wadde okolagana buno olunaku n'olu kati gwobuvuddemu nga nkuvaamu nti bwe baguleeta. Ate ye Gashumba akyalemeddeko agamba nti Teddy Bujjingo yandibadde yeesonyiwa omusumba Lozias Bujjingo kubanga ya movinga on era tewaliwo chances za kuba nti no ono amuddira oba Pastor Lozias Bujjingo addira Teddy Bujjingo. Gashumba agambye nti talaba nsonga lwaki Teddy Bujjingo tamovinga on omusajja amuleke anyumirwe obulamu bwe bw'ate bw'avuddeyo n'agamba katubeera nga naye tumukuwa obeere nti no omwewulirirako. Teri kuddamu kufumbirwa Teddy ekyo kyaggwa okiwe Teddy afuna omusajja omulala amuvinga ono nga none bwe yafuna ate awo nze bwe mpagirira abasiraamu mugiyita taraka nze nga Gashumba mbirivinga abantu ababiri kasita bafuna obutakwatagana nga buyinza n'okuliidinga ku kufa abaawukanye bakola ki basi bonna obawulidde mukwano osobola okulekawo endowooza yaawo mu comment section. Twakwadde Eddy Mezaya ne tukuwa Frank Gashumba ate era ne tuba nga tukuwa Male Mabirizi. Eyo nga tuvuddeyo ebyamunamawulire eyafulumiza video ya Prime Minister Robina Nabbanja etambuzibwa ku mutimbagano ebibye bibi. Amawulire ge tufuna ku News Park Channel munange ono awummuziddwa ku mulimu oba ekibaluwa ekimuyimiriza ku mulimu sawa yonna kyandiba nti kigenda kubanga kimuweebwa. Mu vidiyo eno Prime Minister abadde annyonnyola ku nsonga z'amafuta wabula ebigambo ne bimuggwako nga talina kirala kyakunnyonnyola. Kakati munnamawulire ono owa UBC n'asalawo akatambi kano baka vidiyo kano n'akasaasaanya ku mutimbagano kakati nno kyekimuviiriddeko okubanga ssaawa yonna yandiwummuzibwa ku mulimu. Munnamawulire ono amannya ge News Park Channel esobodde okugafuna ng'ayitibwa Ivan era ng'akolera ku UBC. Ekibaluwa munnange ekiwummuza munnamawulire ono kyawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 21 lwe lunaku olw'eggulo. Munnamawulire ono yabadde agenze ewa Prime Minister Robina Nabbanja okuba nti no amuggyako bite obanga amukolako ka interview era nga kigambibwa nti yabadde alina okusalamu ka clip kano aleme kuba nti no akazanya wabula munnamawulire ye yasazeewo okuba nti kano akasalamu ate n'akatambuza ku mutimbagano ekintu ekyalese Prime Minister nga aswadde ate era munnange ekimuviiriddeko n'okuba nti ono awummuzibwa ku mirimu. Going forward, I have instructed the Minister for Energy, the Honorable Nankabirwa, to direct the Commissioner in charge of Energy to investigate katebigambo bimbuzeemu awo. Tujja genda maaso n'okunoonya journalist ono oba munnamawulire ono oba ng'aliko kyayogedde tujja kubeera nga tukikuleetera wano ku News Park Channel. Eyo nno nga tuvuddeyo olunaku olw'eggulo gy'abadde Miranga Namaziga wali eri ku paaka empya oluvannyuma lw'ekitongole ekya KCCA okumenyawo obuyumba obwazimbibwa okwetooloola paaka eno empya. Kigambibwa nti obuyumba buno tebwali mu pulaani okusinziira ku bakulu mu KCCA era bano bategeezezza nti bazze balabula bannannyini buyumba buno wabula nga tewali kikolebwa. Ensonga nno bwezi tewezatambudde olunaku olw'eggulo nga wolabaawo ebimotoka byazze ne bibeera nga bimenyawo obuyumba buno nga wetwogerera bambi abantu abasinga babadde bakolera mu buyumba buno okwetooloola paaka empya tebannafuna webadda bwe bityo no mukwano weebiri. Mu mawulire amalala agatali malungi Kitalo waliwo abantu 3 abateeberezebwa nti be bafiiridde mu muliro bambi. Ekimotoka ky'amafuta wali eri ku Mbale Tororo Road munnange kyalemeredde omugoba waakyo okukakkana nga kitomedde owa bodaboda era kino ne kigwa ne kitulika. Ensonga bwe zityo bwe zatambudde. Amawulire ago si malungi Kitalo nnyo. Twagala okusaasirako abafamire z'abantu bano abafiiridde mu muliro guno.
fire at mile 6. A petroleum trailer has caused an accident. Kati tunakusibula mukwano tukirize tubuuze ku bantu bano wammanga abalekawo obubaka bwabwe mu comment section. Twagala okubuuzaako ku Veronica Nakirya, webale kulaba mawulire gaffe. Queen Mary, obubaka bwo tubufuna bulungi. Najjuuko Lydia, obubaka bwo mukwano twabufunye. Kagudde Charles, obubaka twabufunye. Narada Miriam, mukwano obubaka twabufunye. Kwosa Esi Nat, mukwano webale naawe kuba nti no owayo budde nolaba amawulire gaffe. Katusembyeyo nakanjako Sofia, webale kuba nti no olaba amawulire gaffe. Beera bulungi, welaba wekumire kweno yoka, tujja kubeera nga tukuwa amawulire amalala getufunyeewo.